Wasoosewo okusabira omugenzi mu maka ge e Buyanja okuviira ddala ku ssaawa 6 era zigenze okuwera ssaawa 10 nga bannaddiini bamaliriza okukola ogwabwe. Katwakire Tatito mu Ruhanga. Twakwakira Right Reverend Bishop Tugume umureberezi wa North Kigezi. The Roman Catholics nyanangu nyakire abasilamu bona bisha bashwekerwa mukuru washaba nyanangu nyakire n'abandi amadina gandi abaija kwatanisa naitwe hona erizo. Wano oluvannyuma aboogezi ab'enjawulo batandise okuwa obujulizi ku abadde omwagalwa General Ronda omubadde bannakyalo Jazara. Bangi bamutenderezza ng'omuzire yeewaayo okukolera eggwanga lye mu buli kintu. Oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni naye ayogedde ku mugenzi ng'abadde empagiruwaga mu kutereeza ebyo byonna ebibeera bigaanye mu mirimu gya gavumenti. Museveni wazira ayogedde ku nfa ya Ronda n'alaga nga bw'atali mumativu ku ngeri omugenzi gye yafuddemu. Agambye nti waabaddewo obulagajjavu ku ludda lw'ensi gye yalimu ssaako n'abo be yatambula nabo. Ronda, because of the discipline, he survived. He survived and made his contribution. But now, he has died at an early age and from a medical cause. If I had known this medical cause, I don't know what would have happened. Maybe something could have been done. Or if nothing could be done, at least I would be fully satisfied. I am now not satisfied because that case was not handled the way I think it should be handled. Oluvannyuma boolekedde Magombe era ku ssaawa 11:15 omubiri gw'omugenzi guteekeddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera mu kiyongobero eky'amaanyi. Ntwija kuguma ntubamanyisa ekiri kugenda omu maisho. Twatoratora n'akashahwa mukama wako twamanya wawe na akashaho kakuraho ojo ka identifying. Ng'enkola y'amagye era bw'ebeera, emizinga gikubiddwa okwerekera ku mugenzi mu bitiibwa eby'abajjeno. Entaana yonna ebadde yeebunguluddwa bajjeno ba UPDF nga bano bye babadde balina bokka okukwata mu kkofini.